Galambi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Resident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75-84-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Ya concert owali omwana yankubira essimu eryali nomasi. Naye Bobi wine tubireke bana Uganda bakomewo. Ogambye tubireke wana wange bukyali butusagala kuvuma. Otidde nti kyekyo kitidde sinza yasama akukaganye. Mwana yankubira nono na ku WhatsApp call nga ndi Lilongwe nga tuli mu moto katugenda Kambiri naye show eyo it was a mess from the beginning. Yes. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako raero ndine veteran journalist. Ka veteran okasana. Berasi oba legendary. Waliwo mwana yampandikira ko lumunti Kasuku legendary ne mugamba mwana wachi. Ebintu ebyo byononya abantu. Okitegeera. Naye lero Buule yogera ko nnyo abantu bayoma yogera nnyo. Ebintu byonona abantu. Kyovulaba usanga abantu nga muntu ali awo nze jeno yagambye meja no mumuza jeno chi jeno full figure nina musajja wange yeitanga jeno kali nampereza abantu tigendo onywa amafuta bagambe jeno yakoze iki nentukaida ka jeno naga jeno chi nenjogera erinnya lye nanga Kasuku aleto tusiri walirako yafuka DJ no nga ne mu maje talimu abana bagambao bayino obugambo legend omunene ayo byo byakwesudia aka legend ko kestategeranga naye bidye byo munene anyway General Muhoozi omulabye babimwambaza
Uncle Wesale, if there was any doubt on what is going on, that was message enough. Uncle we agamwamba zeno, mchala we eno. Kati ye full General Foster, General Muhoozi Kainerugaba. Yes, kakati mu Uganda tuina mu Bwakabaka obutali Bwakabaka. Bo bwatandika dda. Naye Bwakabaka obwo ababutembeeta bakugamba. Pan-Africanism. Balina bigambo byabwe. We ideology, agenda, patriotism, bigambe mwe bakola ki? Pan-Africanism. Byokka bayogere biddako biba bya kisiru, ebiddako biba bya kubuzabuza na kumisiridinga. I'm being clear to this. Mukolo bole sevo. Ebintu ebyo bizze biranda. Byavira ddala tochakuba olinyirira. Ye byavira ddala ku Dokita Obote. Nobote yabina. Obote yagenda na sindika advance team. Nedira abaganda abaavu. Omanyi bulumi mulembe mubamu abaganda abaavu. Ne bakube ngoma. Nkugambye nga bakube ngoma. Mwali muno nga balinda Obote. Bawana Obote. Kitegeera. Nga baganda bagamba twafuna Obote twamala bo bakola ki? Babeerayo. Kati ensi yonna mubeeramu obwavu. Obwavu buleeta ekintu kye tuyita mu luzungu kye bayita foolishness. Mu Luganda kijja kuzitowa nnyo. Obugwagwa. Kati omuntu omugwagwa ebintu ebimu ebisooka omufaako mu nsi muno. Judgment and prudence. Nti omugwagwa alakinga kye tuyita judgment ne prudence. Nti bagenda ne bakugamba nti simentana awo tukuweyo ssente. Naye nga bagenda kuziika mu nnyoko. Okitegeera? Kati bantu babeera. Kakati olaba abantu ababonaabona ne regime, abantu ababonaabona n'ebizibu bibeera mu nsi. Ate bakubira abalina okubayamba. Engoma. Nze ndabye ku bantu abanaku nga basirwala mu lino eggwanga emirundi mingi. Nalaba abaana b'abanaku nga bali wali boogera oluzungu olutakwatagana bafuna poor education. Nga beekalakasiza abaana b'abagagga basomera e UK. Our oil. We need a refinery. We need the oil. Okitegeera. Naye nga be baana b'abanaku. Abaana bano abeekalakasiza bali abaana b'abali. Okitegeera. Tebasobola yadde okufuna omulimu ogutembeeya sumbuusa. Okitegeera. Mu total. Kubanga companies no multinationals we zijja ne bazigamba mulina okuba na Uganda emirimu. Ate baziwa neki? Ne listi. Kutibano bembamuwa. Gwe tunuulira ebitongole walabye akapapula gye akabadde katambula. Aka ministry ya health. Ekyo kiri buli wamu. Ate si kyakwekweka. Naye abo abantu bennyini bakugamba. You are tribal. Bw'ogamba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oli tribal. Naye togambye nti saagala gundi. Naye gw'ogambye Ssaabasajja Kabaka. N'ogamba kyabazinga agungumale. Tujjeeko. You are tribal. Oyogedde ku Kabaka namulabye wali ku independence ya Buganda. Ng'ayogera. Autuvewa. Autulekewa. Tugende ku kiddako. Tuddeyo wali. Kakati. Bannange. Bino byonna bijja mutembeye muntu wammwe era yajja. But I think now the Muhoozi presidency seems to be at 90%. Not at 90%. It has already been executed. Gubo oyagala oba toyagala wamugenda mpala mugundi ebingambo omwana byayogeza byebyo. Wano tewakyaliwo systems. Omwana ye abuuka dda systems. Tosobola mu ggwanga lyonna ng'oli w'amagye kugenda ogamba nti gwe ka Bobi tujja kuwangula. Ensinga erina amateeka. No, we are in a country where we are on our own. Kati buno Obwakabaka omwana ateekebwateekera okulya engoma yaani ya kitaawe. Era owulira bw'agamba me and my father. Amen. Ekitegeera. So this army was basically is going to be bequeathed to him by his own father. Yes. Hakati ne bw'obaani ekyo tosobola kyogera me and my army. Okay? Me this, we can do this, we can do this. Naye kyemulabyemu nze sirina buzibu yamanyi buli muntu yenna asobola kyenjagala ogamba Munnayuganda. Toyogeza obutamanya nti Muhoozi tateekeddwa okufuuka president wa Uganda. Etteeka limuwa obuyinza. Limuwa etteeka limuwagira. Limuwagira. Yes.
akantu katono nnyo nti akalipa akaliwo ate nga parliament ya Monge jakajjawo batu etteeka ligamba nti oyo anaabanga yazaalibwa muki onoobanga wazaalibwa muki mu Uganda. Muhoozi yazaalibwa Arusha ekitegeeza bwe tuba nga tukyali mu mateeka setup ekyali wano nga bweri tasobola kubeera kuki ku ballot n'ebyo bibanga pecho parliament ejakola ki eja kubaako politics will be played. Politics will be played. The challenge yo kaje nina n'abana Uganda abasinga nina omusajja oli gwendeeta historian abantu bangi tebamanyi wakindeeta Kasozi Kasozi Imam Kasozi walogaye bamwita Kasozi Samuel the philosopher tero mukyaza ku channel yange wanayogera byafaayo ekimondeesa sanjagala abantu bano abalaba babeeko kye bayiga okitegeera and to understand why certain things are happening. Russia Putin be yatuukanga emyaka gye egy'okwesimbawo giweddeko ba creating a post ya prime minister nga alina amaanyi okusinga president. Putin n'afuuka prime minister oli ye Medved n'afuuka president. Ebisanya byeru bye byaggwako byalina okubeerako ebibiri obuyinza ne buddayo wa president prime minister n'afuuka kiyenje Putin n'addayo waggulu kuba president. So the thing is politics is going to be at play. Ekyokulala nze nga bw'ogambye Museveni byakolera mutabani wange nange bye nandikoledde owange ebimu oyinza obbira nga bimenya amateeka but nange bye nandikoledde mutabani wange nandimwagaliza n'ebisigadde kati era awo siinaawo buzibu kati ebisigadde biri erifa abantu era ne Muhoozi talina buzibu bwonna kweyagaliza kubeera president. Exactly. Talina buzibu era dembe lye ng'omuntu bwe tuba twagala Uganda erimu emirembe tutandike okukkiririza mirembe. Bw'oba oyagala eddembe lye bwebanga okwogera teri nsonga lwaki ogwogamba nti Muhoozi tayogera gwe gw'olina okwogera ekitegeera. Bw'oba oyagala eddembe ly'okubeera ng'oli munnansi teryakwata tuteri akubuzaawo teri nsonga lwaki gweoyagala babuzeewo omwana wa munno nga gwe toyagala bakole ki bakubuzeewo. We need to strike a balance. Wabula waliwo mu 2009 Ssaabasajja yayogera ekigambo nti tuli mu kigu wabweru w'ekigu waliyo engo. Mwebuulire ku kigambo ekyo nti munda mwe tuli kivundu naye wabweru waliwo agasodde galinze kola ki kutulya ekitegeera. So kati mwe mulina okubuuka okusinzira ku ekyo kye muyagaliza. Nze nyina kye njagaliza eggwanga lyange naye naawe olina kyokola ki kyoyagaliza eggwanga lyo. Bantu batandika okusoma for starters. N'ekirala abantu batandika okusoma. N'ekirala ekyokulala mumanye civic duty ye kuyigiriza kulonda ndaki bolonze kye balina okukolera. Ebirala byonna nga tetunnabituukako buli kiseera Abannayuganda mwayiga kolima temwagala genda kusoma be babagamba nti mugende mwewandiise mu kuba akalulu temwagala bekavaayo nga mugamba babbi omuntu waffe. Ate n'ekirala nti nabagamba Bannayuganda mukyawo obusiru obutamanya buluma ate n'ekirala mukyawo abasiru kubanga omuntu omusiru obusiru tebumuluma buluma bamwetoolodde. Waddira omusiru omuleeta mu bukulembeze gwe gwalumwa ye abatakola ki tabiraba n'obutamanya bubakola ki bubabonyaabonya nnyo. Osanga Munnayuganda ng'akolima musajja talina kyatukoledde twamulonda takyatonda budget za nnyimbe bwe tunereducinga ku ebyo omwana azze agenda tugulira zibooda tubeere ku olwo ekitegeera contributing ku mirambo gyammwe kubanga mwe batyo mubakola ki mwe baba settinga ate obwavu tebubakozesa nsobi. Kasuku nabadde Malawi neewuunyiza nnyo. Malawi nsi njavu ku global index naate munda abantu ki bagagga bo ku mitima. Malawi abantu kye balina kye batusinga discipline and quality human beings. Wabaawo incident nga ndi Malawi waliwo akafu poliisi bali bagezaako okwekalakasa ku miwendo gy'amafuta egiri nnyo. Poliisi nejja omupoliisi n'akuba omukazi oluyi ekitegeera abantu bonna ne basaasaana ne bagenda. Kati bwe bagenda ne boogera ne balandiroodi b'abapoliisi ndi bannaye mukazi bamukubye. Bapoliisi bagenda okuddayo olw'eggulu nga buli omulandiroodi we ngenda mukuba kutya abantu genda. It took eyandibadde nga MP
okujja neegayira omukazi ono n'amukwata n'amugamba kakkanya sonyiwa tugenda kikolako nga naye abapoliisi bakoze eki babagobye mu mayumba yeyo solidarity nti wabaawo ebintu naye nga mulina kwerowooleza mwekka nali ku festival Sunday festival ngali abantu nga 6 naye ku bantu 6 nga tewali mupoliisi n'omu eyo festival nga tewali mupoliisi n'omu yadde ow'amagye okujjako owa poliisi gwe nalaba yajja akuuma minisita wa tourism nkitegeera ng'essimu ebula obwana n'agitwalira MC langa essimu eno okitegeera abo society ng'ekyali nnungi nendabamu incidence gye nalabamu emu yali ya Kikonde naye ng'oli atamidde no naakoze ekyatamidde naye ng'omaye abo bataasa bantu ne babakwata ne babayola ne babafulumya festival ne bakomawo yaneebuuza n'okwebuuza olwaki batamiira kubanga kakamala w'ijjiini kalinga buno obwenge bw'abakazi babuyita batya simanofu kagonvu nnyo balina n'akenga akalala bakayita dopeero nasanga omufere yaferanga ne baivani eyo nangulira gundi namba nangulira crate namba naye nga onywa kano. But most importantly, like we have said, get to know your civic duty. Omuntu go walonda omusaba okujja mu kuziika kye kyamulonza kuba byonna biri awo MP akola ki okitegedde LC3 LC5 be balina okukola enguudo muzisibye kuba MP so ebyo byonna bikyatuzize emabega tulina okuddayo ne tumanya ng'okola ki oli akola ki. Anyway, there are stories that happen. Nakalala kemmaliza nako nti byonna bye mulwanirira bannayuganda mulwanira eddembe lyammwe ery'okwogera, this freedom of speech and expression. But one thing you should do nga mulwanira eddembe lyammwe ery'okwogera, there are very many ways to tell off the people you don't like without abusing them. Ekitegeera osobolera ddala munnange kati abantu nono munnange ababalumya emitwe, they are very ignorant. Bafala ebintu tebamanyi numbers, tebamanyi facts. Kati omuntu jangu mulabise ekitegeera so nomumbalaba ne mbatula nga kati labo no tasoma no mbachira ine kimutulamu na ku blockinga watyo kabanda bwe yamblockinga obutamanya bungi ekitegeera bafala ekitegeera Buule mwe investinga mu kumanya tugende ku topic z'etugedo discussing joli ne reach kwata Google, make use of it teka mu nti bobo yagala numbers ogambe how many Ugandan women die in labor every day. Ekitegeera bino byonna tubiteeka kubanga mwe tuwandiika mawulire babisuula ko omanyi ogambe nti omukyala ono average azaalira sente mmeka. Ekitegeera mu Uganda omanye ogambe nti bakyala bameka abafu president emmotoka zimala amafuta gammeka byonna kwebiri kati gwa ogenda okuba tweet yo wa Facebook yo ogambe motoka ya president ya B bwe tatambula leero nesigala ewaka abakyala 10 bwe bati bagenda kuva si motoka ya B ayina eri ya B emutambulirako se motoka office number mulakwa mujita motoka ya B na eri mukaka yo watch why your office number sebo gakati go tugambe onyonyole abantu wetu tulina okunyonyola tugaye Mr President emotoka eri ya office eri mwaka yu M7 ebya yagala biwulira bye mwogera abiwulira no yagambye mu monitor yagamba waliwo munene mu coffee deal eya tasobola kwatibwako naga nti anze munene mwabadde mugamba ansobola je nemmanya yeye pineti nategedde butegeezi. Now away from that Buule one nalabye Morris Kiria yagambye tamanyi Lydia Jazimini tamanyi nyimba ze naye kulagwa omu abadde bagiwa omuliro akawala bambi n'otakabeera bulungi naye muba mufaaki akawala saakayingidde nnyo kiri lwakuba abantu baki blowing out. For starters Morris Kiria yagenze ku TV ku radio yagala vibe ne batwistinga kyeyayogedde ne kisavinga Ugandan community conversation negenda ku social media. Morris anyonyola agamba
tenyimba za Jasmine nkadde nkola ki nzimanyi naye mpya sikola kisimanyi naye mulaba ku internet okwe bifaananyi byo kati bo basazeemu kano kokka ebifaananyi byo nkola ki ndaba ne bifaananyi bye kitegeera naye mumanyi mu buntu ekitegeera tanagamba ko ntamanyi Lydia kitegeera tanagamba ko mutamanyi ki nyimba ze yagambye amaye nyimba ki enkadde kitegeera kakati ne batubanga tugamba nti yayogedde byayogedde bwe tuba twogera music waliwo abantu kye babuuza abantu ba bulijjo oyimba style ki ekitegeera mu music tulina kye tuyita genre ne mu mawule tulina kye tuyita niche style oba style niche kakati waliwo niche waliyo style waliyo beat beat byonna biri awo kakati nti ekyo musonyiwe mu Beni abadde interruptinze wano kakati wabaawo kye tuyita jangu okambuseemu jogende mu maaso gwesigala ng'ogenda mu maaso kati mu music muno nti buli muntu eyo nicho wache tuyita style buli muntu abaako ne kyayimba nti bogende South Africa wale kituyita Afro House okitegeera mwe babi breaking ne bagamba nti eyo ama piano okitegeera oba boiler room oyina agamba nti nkuba jazz okitegeera yona agamba nti nkuba Afro pop biba bwebityo okitegeera wano mu Uganda tugamba nti gundi ayimba kadongo kamu okitegeera wogwe twandise ayimba band oba band wogwe tuyita band oba omulala ayimba Afro pop oba naga nkidandali bwebityo nga bibeera kakati Afro pop bagiyita Afro beat wano byonna babiyita n'ogamba bana ekisooka bwe tuba twogera mu music Morris Kiria ne Lydia Jasmine bantu banjawulo ekitegeera era tebasobola kubeera wamu mu music naye tekijjaawo omu kumanya munne Bolesia teyazala ennyo teyagambye nkiri nkikutandiriza teyagambye ntamumanyi butamanya music positive yagambye kati n'ekirala twejjeko bino nti gundi bateekeddwa okumanya ekitegeera mutuggyeko gundi obwe buzibu abayimbi be Uganda bagala n'abawagizi bagala kwajuinga with emotions gwe fani wa Lydia muwala muyimbi mulungi ayina eddoboozi eddungi tuma Lydia music mu kifo kyebiri ebifaananyi bye yeekubya ekitegeera mutume music bwota mutume music era bajja sigala nga kati bajja mufuula punching bag gwe tomanyi bayimbi be Uganda kati waliwo n'omulajo kyogera amuyingire mugomu Lydia mutume music nze njagala nnyo n'omuwala bamuyitaani oyo muwala yalinga gabeeyo nga kakyali kato Pia Pounds njagala ebifaananyi byako shepu yako mubiri gwako nze kyantwalira ebbanga okutegeera nti Pia Pounds muyimbi nga simanyi kyakola naye nze nga ndaba ebifaananyi nga mugoberera ku Facebook ng'effumu likuzunza olwo si ffumu oyisiimako naye bwe natandika okimanya muyimbi buyimba bwe nga tebugatta bulungi not until when a drunkard came up and started shouting it's a Friday pia nakola ki nayimba nasamba akaji naye bwe yakasamba ate nekaddamu nekakola ki nekeggala kakati ku bifaananyi ebyo ebirungi mukole ki muteekeeko mu music ebasi eky'abantu bagenda baggerega bagenda kola ki and you know it's a free space kati abantu balina eddembe lyabwe ey'okwogera omuntu ajja kugamba kyakugamba akikugambe mu bubi ng'onoomanya yes wanalabye abaana bakugira Lydia w'amaanyi nnyo let me be clear to you Lydia has no monumental song that makes her unforgettable no way kitegeera kitegedde kyogamba Lydia has no monumental song omuntu wali mumenyeremu monumental kitegeeza kibogamba monumental song kakati mwe mu lulimi lwa mumuziita hiti kitegeera naye waliwo oluyimba olwo lw'osobola okuliratinga nti gwe atamanyi kirya ne bw'onooba tomumanyi bw'onoowulira omulembe gwa kirya ojja dduwulira oba boda hurry up I see my baby oba busaabala kitegeera oba ekyo kyekyanzije busaabala waliwo kanakala ndi wabbuba ako kapya ekitegeera alina album ziringa 6 ayimbye ku Africa PCD gundi abeera ku ivulu please don't be an idiot bw'ombeera n'omuyimbi wo ng'ayimba embaga
karaoke naitako ne wa papazi sport tolowooza mbu wakabi nnyo omwana agenda ku peace wanudde ne bamuwa $5,000 Morris. Hey, they get money kubanga they are organized oba Morris obalaba akeera kumakya kulowooza music aina team nti nekola proposals aina team nze nekola endorsement omanyi Morris ye muimbi gotasobola kugwako mukulu okutano nkwagala oyimbe no way and you don't call to book eyo si booking eyo yakala ku booking kiri anti email weno weti ne weti wandika email ne balyoka bagireceive no gamba ngenda kuyimba bwenti dakiika bwezi ne nyimba bwezi kumbaga bwezi nyina sente bwezi ne bakuddamu ne bakuwa ne guideline si bineno twongereyo one more when the song is good you played twice wapi oli ali ku mulimu gwe era mwawule ye mwawufune ku muganda we ali Vampino Elvis kirya okitegeera Vampino bo banjawulo okitegeera nti oli ategeera guno omulimu era agukolamu obuzibu bw'abana Uganda nti bacha kibatamanyi si kituufu era bwe kibatamanyi tekibakolera nagambo munna Uganda nti omuyimbi yasooka ne facts words ziri kubanga wana bayimbi boogeza emotions nakubya lugogo mitwale egundi Chameleone talina kyangamba place man we've been seeing you ngogaba ticket nze ticket za gravity za gundi eza 2019 ne wakazira kazikyaliyo I won't know what tubadde tudde naye oyingiridde odala tugende olaba kati njobola okulaga nti eza ebibo byogeza na gravity yaganye bali bo bagwako kakati olaba baliko kati waliwo abayimbi abakola na waliwo ne yagambye gundi nwaji agenda okusooka okuyimba mu arena bwaki whatever UK kati ubutamanya ngabo no Otto Arena pasi nwaji naye bamulanza agenda yimba mu Otto Arena whatsoever ekiri naye event eyo gyayo bogerako Habati Kinobe yagikubye emirundi mu Uganda sibamayina luyimba lwa Habati Kinobe lu akati botunula muyimbi nga Giovanni Kingi kyengana buli state ya America agenza agikuba okitegera afuna mu music nti ye agenda okugenda kundi si no $2 naye tatabeeraawo naye wano obuzibu kyetutamanyi kibi okitegeera kyetutayagala kyo kifu okitegeera naye gwe manya nti kiri kye nakutandikidde nti genres za njawulo ono bwoba muwulira wali ng'akuba mu arcade mu Galilaya ono takuba music wa Kirya is subject to money and commercial okitegeera yakola album yibagita de Roll to Kirya very good album yeri current naye Morris namubuuza music lwaki twali ku CBS music lwaki twali ku YouTube nangamba mufunemu ntya sente okitegeera music wabeera ku Spotify aba Android ne mugenda musanga ku Boomplay agenda ku Apple Music asobola okukola ki okujjamu ye music yagamba mulimu gwe tali mukuzannyamu ebyo abaana babikola bana bana Uganda mbagamba muna Uganda asinga okuba popular mu West Africa ye Joel Sebunjo nembuulirayo muna Uganda ayina akayimba ka Joel Sebunjo ku ssimu bayina kano ke yata n'akabalekera ogirobaawo kabaka ako ke yabalekera naye omanye ennyimba ziri omwana wakubira ekkondeere ndabirawo mulongo mama kisufu osibyote ebivuga ebinoze by the way Malawi nabadde so eager abantu be Malawi nga mbabuuza muyimbi gonna Uganda kigwe mumanyi Chameleone eri superstar w'amaanyi Chameleone eri w'amaanyi Ragadi Ragadi mutuufu nnyo eri yagenda n'abakuba swiriririri jukira bali balina influence y'Abazambia eriza Ragadi w'amaanyi Kenzo bamwagala Levikson Spice Diana ne Nina Rose Malawi naye nali ku TV embagita Zodiac guy producer nangamba producer amuyita Dennis Kifundo nangamba how do you compare Kenzo to Chameleone emugamba when the day you see
Kenzo, don't ask him that question. Kwa ne Kenzo na ekijja munyiza. Mugamba Chameleon tosobola put some respect to people's names. Some nyonyola nnyo. Aha. Anyway, naye kuli kaye Malawi abantu mwe bale tusondera kasente wano. Akasinga okunsesa. Akasinga okunsesa Malawi nali ku Jomo Kenyatta airport. Naina stop over. Wane ku Jomo Kenyatta. Ngenda kwa muganda wa girlfriend wange wa Nairobi. We nakomaho nentula omanyi wano nga mulinze bunyonyi. Nengo alikuwa ku Nigeria tunyimye embuzi mu Nigeria nangamba na Uganda nungi konze nungi sisi abawala bayo bambi usanga gulya abawala bunaba abawala gusanga omuwala gamba bugambi uncle love you ngenda ngomwala ka transport ga abawala balungi ne mugamba wabasanga bawo there is a back called speak there ne mugamba you bought prostitutes. Yakula malaya. Yali kusipiki. Nagwa mu mihiri. Ne jimulia. Loza ati banyina fwe bafanana. Wiki eyo ewedde ngatutegedde. Kusasira naye yavayo n'akaaba amabanja gatuuse kusaasira. Banna ennyumba ya kusaasira bagitwala. Teri amubanja. Teri amubanja. Taliyo. Catherine abaletere gundi loan report Buule. Yes, Catherine kanso kwefulira ddala ekitaga sakati. No, Catherine binabyogera mu bulogo na TV ezitabuuza nnyo nze mpandiika ndi willing okusharinga the plight of Catherine kubanga muna Uganda ino okusasula naye presenting a loan report bwabadde agisasula kitegeera ne terms ne name of the bank kitegeera ne duration kwa ino okusasulira ne sente ze yafuna yazifuna ddi byokka byoyagala ebyo. Joan ndi Kasuku ngenda kuddira. You see? Ebyo abatabirina kibozi leka nze kubuulire bino ebintu tubimanyi emboozi ezo zitandika nze mbaddeko mbadde mawuli muno naye ndabye abantu wano waliwo omuze abantu bayitira ddala ab'amawulire ne bakuliyetinga stories ne bakaaba ne basika mu line emu muzeeyi nze waliwo n'omusajja omu baawambako ebintu binantuukirira nangamba mukubeeyo kasitole kubanga nataddemu eri ebbaluwa muzeeyi agenda ogiraba ng'olupapula alusumye ekitegeera ne muganzi naye nga simanyi bujaaye oyina akakadde ne mugamba ndi mwavu akakadde nkaagala naye sibimanyi bajja nakungoba ekitegeera so ebyo weebiri oli katagamba manja sente naziteekamu NRM ya nnyoko kati gundi ani secretary general atubuulire kubanga nze kati kusasira wangamba nti weyewola sente ze nazisamu NRM kati nze nga mpandiika ekitegeera nti omukyala batwala sente ze era ebbanja libadde liflowinga weeriti baalijja mu banka weeriti era baliteeka mu bintu bwe bitu bya NRM ne risiti nezo bazitulage nkubireko secretary general wa NRM naye ampe eddoboozi lye front page story efulume jakuba balance. That's news. Va mu bino nyumba yange egenda olugira ku TikTok mbalaba kati yatwe ne mwana Keti nawo otujisa wawe kubisa ekifaananyi wali eringa mukyali mumiribo watulaga ngo oyina entumu yese ate kati toyina yajira mu nyumba nga tuwuzika okuva wano. I think oyina abantu be Dubai. In fact, you're going to Dubai soon. Nayogerako konno ne musajjawo Sharif jali ranga nti bulo oluve Malawi wiki emu bbiri ajje Dubai buli kimu ngenda kimukolera ate nangamba tali ku bed space ayine ewuwe nangamba nti anko
njagala hotel Buule hotel Mwogira ngenda jimaliza naye Buule batwandigenze ffenna naye mama museke tunaba tetumukubye owereza passport yo Sharifu ebya bimalanga Sharifu oluseke tunate tukubye Sharifu kyayagala okunkolera yaŋŋambye mwana muto naye mugezi yaŋŋaye Buule Dubai je njagala okulaga njagala kula ku Dubai enjawulo njagala kukutwala eri jola je ba parking ebintu eyo bifruits abantu je bali abana je badibireyo je bamanyi nti balidda naga abantu bamanyi Dubai bamanyi bizimbe ngenda kussa mu motoka nkutwale kye bayita ekyalo nze njagala Sharifu njagala nzo mpakire njagala kujja ku ground yawo manye kyali ku concert kati ebya concert owali omwana yankubira essimu eri ade nomasi maybe tuge Bobi wine tubireke bana Uganda bakomewo ogambye tubireke wana wange bukyali butusagala kumufuma otidde nti kyekyo nkitidde sinza yasama akukaganye mwana yankubira nono na ku WhatsApp call nga ndi Lilongwe nga tuli mu moto katugenda Kambiri naye show eyo it was a mess from the beginning. Yeah, only that it was a mess and a gamble. Yes, from the not a gamble, a mess. Misplaced priorities. Nanyini sha ayogera kirala amuyimbi ayogera kirala anti nanyini sha yategeka show omuyimbi yagamba charity. Nanyini show neserezo naze yasasula nejengeri zatuuka nezita neza solid band byonna biralo byawukana ku bintu ebyogerwa mugungu. Anyhow kyenjagala okubagamba nti Dubai fugibwa mateeka era bwoba okola ensi zonna zonna bwoba okola charity waliwo amateeka agafuga charity. Wano mu Uganda any fundraiser olina okuinvolvinga police ekitegeera nofuna license. Kati ne Dubai okola charity show olina okusaba olukusa ate olina kuba ne charity registered muki mu UAE ekitegeera. Kati simanyi oba ekyo kyakolerwa eyo nsobi naye ng'ekyo nga kisobola okufloat okola kyokubuusibwa amaaso ng'era ensi zonna zonna bezikuwayo akantu. Obuzibu we buva genda maaso kabadde kagenze kadde kagize. So ogambye nti obuzibu bwe buva wa? Obuzibu bwe buva nti ensi zonna zonna zirina amateeka gaazo. Dubai erina amateeka agafuga ezo ze tuyita charitables oba fundraisers. Era olina okusaba olukusa ate ng'oyita mu registered charity organization eri mu Dubai ekitegeera. Use internet, you're going to find that the procedures eri mu UAE. Kati ebyo byonna simanyi babyakolebwa oba tebakola kitebyakolebwa naye kati nze kambabuuse kino ekintu. Dubai UAE bw'oba osoma nnyo n'okugoberera it's the premium version of China. Nsi nsibira mu bbwa naye naye enkwata gyekwatamu ebintu byayo. China it is like open as Russia but Dubai bayina engeri gye bakola ki UAE bayina engeri gye babiyitamu okitegeera ne beekweka mu tteeka oba ne bakozesa ekibuli. Ensazo zonna ze nkugambye Russia, China n'ensi za Buwalabu zina ekintu kye zimindingako ekikulu ennyo, the image of their country. Kitegeera kyova olaba nti bw'oba ogenda mu China n'otuuka ng'olina ne bubeera ne kamera waliwo ifo gy'otuuka n'okwata footage nekikuteekeza mu kaduukulu. Yes, si mu bweti okuba obukubi ekifaananyi. Binene bwe tubeera wano ne mukuba emirambo ne mukuba ensembi
ekyo kikola kikibaawo ne mu Bulaaya waliwo ensi ezikola bwezi waliwo mukwano gwange bamuyita Emmanuel Owalaga photography yanyumiza Paris France mukubi wa bifaananyi yakubako ne fashion week ne World Cup e South Africa Owalaga yaŋŋamba nti olaba bw'ogenda e Paris waliwo ebifo mu mikwese somanyi emikwese egitwala soyi nga wali abanaku bavunda ebigere kansa eri gavumenti ebawa soda ataliko na de brand koko gavumenti yakola diru ne Coca-Cola ekola soda oyo mujalule atagira ebaweko kunywa tinayo okuba ekifaananyi kigende ku mawulire tena akuba ekifaananyi ekitegeera they are protecting their image of the country yeno kayo kensi ekitegeera omukulembeze wa akunama ne mukiteeka buli wamu babalabe ekitegeera ensi ziri bwe ziba n'ebizibu byabwe baagala nnyo bikuuma because balya ku tourism balya ku international relations tebaagala kunyiza muzungu tebaagala kunyiza mu America kati abana abasajja bakuba kiriniko nti gwe Bobi Wine tukukutte sorry okubye tweet kitandise okuvuga nga bajja nga bapretendinga munnange tusonyiwe ngoloozo oli wa kitalo nnyo naye nga deep down tebakwetondera kitegeera nga bagamba tukufrustrate nze tutya ojja kwesanga nga n'abaana abategese visa zaabwe ziri gwako tebatandikira awo tezidizibwa bujja oba bali bamma kitegeera bo babantu bebakola ki bebakola Dubai erwanyisa image yaayo tosobola first of all balwana okulaga nti no bakozesa abaana mu buddu gweoyagala kukivalidatinga ojeewa n'abaana bakomewa ensi zikole ki kati ensi endala zitandike nazo n'amawulire gakube ekitegeera nze nakwatako clip najijja ku Facebook page ya Honorable Nsereko Muhammad ng'omwana omuwala akaana akato kamukuba akaana kalinga kamawube kamukuba nenjiteeka ku Twitter within 10 minutes nga tweet etandise okutrendinga nga impressions zituuse mu mitwalo nga 8 nafuna gundi departments zaabwe za UAE ziba ziwandikiddwa mu Luwarabu ekitegeera nebo officials amanya gali mu Luwarabu Muhammad Halim webiti ebi inbox nga bangamba I kindly request that you put down the tweet so that we can investigate. Endala neddawo ne ngamba help us find the number and the home of the victim so that we can help. Okay? Omulala najja na ngamba Dubai doesn't operate like that. United Arab Emirates doesn't operate like that. We are willing to compensate the girl and return her to Uganda. Kindly make sure you find the number, the contacts. Again, is that dako? Please pull down the post. Again, no nenjijayo kubanga first of all nkyayina ebiseera byange eby'omu maaso nandyagadde nange okugenda okwetambulako mu nsi ezo sagala kwekozingira issue ebintu ebyo kati anyway ngabo abasajja bakufrustratinga naye n'ekirala kye twatufunamu Bobi Wine muganda wange Bobi Wine ne banno kyekino ebizibu ebiba biri waka nga mwabiyingiramu mufayininge we ekitegeera mufayininge we abaana abo ekibajja wano mufayininge we oba mukola ki mufayininge we okuleeta Uganda mwe gye muli gye mwagaliza banna Uganda abaana abo ekibajja wano si kuba munno baagala nnyo tebaagala genda mu ddungu bamu ebyo mulimu kale abagenda waliwo gwe nawulira agamba gwe nooli eyo fe twatuuka eno tupama tutudde baba waayo okitegeera nga bakyamuse naye abasinga
they are frustrated, they are single mothers. Kati question eri Bobi Wine bochiche basobola okolawo for example. Anti kakati kubana abakyali wano obutagende eri. Anti kakati ensi zonna okutereeza policies zitandikira ku systems wezonooneka tewabaawo kigenda maaso ani anoona system mukulembeze mba mwagala mukulembeze mutekeyo embeera ereeta obukulembeze kitegeera ffe tetugimanyi naye mugiteekewo ekitegeera mba mwagaliza bannayuganda beyagalire mu nsi yaabwe eno ensi erimu ebintu abaana byasobola okukola abo abaana abawala basobola okubeera ba waitress mu tourism lodges mu hotels ezakabi kubanga kati eno esobola okufuuka the capital city of tourism in Africa. We are far better than South Africa, Egypt and the likes. Bantu tulina ebintu bingi. Naye bwe munabeera awo mulabe nti Museveni tugenda nga mumukolimira nga mugenda eri mu kunyonye mugamba nti the dictator is naked. Please, he will be naked forever. Nze nenyumiriza musajja amuyita Kizza Besigye. Kizza Besigye yamanya bunafu bw'abali abasajja nga kagamba bakwatawo omuntu. At least kantimba okwekalakaza. Era bakwatanga ba Besigye ng'enkya bakeera. Mugenda tiyagase emirundi ebiri nga bakutte bakoze eki? Babatadde. Naye abaana bafiira mu makomera. Kati waliwo ekintu ekyatandise omuze ogwazzeewo. Ogwo gugenda frustrating abantu. Omanyi kye bakola? Gwe bw'oyasama n'abasajja nga bakuleka bodduka toliiwo nga bakwata mukazi wo. Sirep babakwata wali omuvuka muyita Eden Kaliisa. Namulaba ku Twitter. Naku 8 mukazi we bamusiba. Nkitegeera. Do you not try mebeera? Wali omukwano gwange. Famire y'omukazi yokka pressure gye kuteekako. Wali omwana waffe wamutwalamu ebyo. Wali omukwano gwange. Bahati munamawuli munaffe. Ye bakwata muganda we kazini yali yereese okukyala mbu akutte position naye ne bamutwaliramu taata n'empine zimuyitako awo obulamu obwo kakati bw'otateekawo mbeera teri maliriza n'ekigambo kimu gwajjo kitegeere atakitegedde kireke sikiraasa kunyomoola muntu yenna kubanga mpa abantu bamwe n'ekitiibwa bonna nga bw'ofaanana. It takes a stupid man to carry out an experiment whose results they know. Kitwala omusajja omusirusiru okukola okugozesebwa kwamanya ebinaakola ki? Oba it takes a stupid man to do the same experiment expecting different results. Ate gwatoka kubye nnyawo okitege gwe bino bye mulowooza nti bagenda kujja bakwate Kasuku oba Buule sitomanya nyina message wano oli yaŋŋamba abaana bo tebajja kulya tweet okitege kirina yagamba ki abaana bo tebajja kulya tweet okitegeera ne bagenda ne ku relative wange omu ne bamubuulira abaana amanyaga abaana bange bonna nakaweereza abaana abamawulire bakole ki bamanyi kyentuukako. Kusomera abantu. Gabriel, your kids won't eat tweets. No one will look after your kids or family as you could when you are around. Stay alive. Sigala ngokola ki ngoli mulamu. Naye ng'ate ze tweet zange sinagamba ko basajja nti bane balumbe eggwanga oba kiki nze njogera ku police. Naye kakati ebyo bantu bakola ki byabeeramu. Byabeeramu. Anyway, bwe bankwata ne wono down ogamba free Buule bali tebibalya ekitegeera bali bategeera lulimi lulala nnyo bino byemunaddamu bakwata asooka mugambe bring back our people release gundi. Oh guys, we are joking. Bineno let's mobilize, we go to the vote. Kati neewuunya waliwo olunaku lumu tukole program neewuunya opposition kati naye balambu egenda kugenda mu kalulu 2026 ng'esuubira results zonna. Nze naawe amanya gange nze Gabriel Buule ku mukutu ogwa Twitter ati Gabriel Buule essimu 700 39 16 20
700 39 1620 nkwetondera bino nga bikunyize nate mpa ndowooza yange tubeere mu ggwanga nga tulina eddembe ery'okwogera mawulire tugamba nti oba toyagala mboozi yange koleeyo. Thank you. Until next time mubeere bulungi mweraba.